Mukama wange gwe luyimba lwange munseno embi ejjudde ebibi yansanga mu nnaku nandeeta nga bwe nalinze nandeeta muyimbire mwabalonde be muddemu amaanyi buli bwe muyita oluyimba lwange ebirungi nga mpa. So okuyimba kwa Gloria mwenna mukubaddemu ng'abazadde? Tukubaddemu. Kakati twamuleka n'omwami we ayongereyo. Ffe twakola ogwaffe. Omusajja ali nkwana taŋŋamba nga direct because siyagalangako ku musajja yonna simanyi bwe njogedde lulugwala siyagalangako ku musajja yenna simanyi bwe baddamu. Mukama njagala omuntu alijja ng'ayagala okumpasa atume omuntu. Nabuuza Mukama ne mugamba Mukama ono ebba wange. Mukama nayogera nange ebigambo byayogera nange. Nasomanga nagendanga ku ssomero n'ensoma maama we yafunangayo ssente. Kati kyatuukanga ekiseera nga tasobola kusasula. Ng'era gw'omanya teyasasudde doosa agenda okuyingira mu kilaasi okugoba abaana oyimuka mangu baleme kusoma linnya lyo. Ng'abaana bawulira ng'oyimuka n'oddayo eka. Embeera yali si nnyangu. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawewera ng'aka baby. Tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 7266 682 953. Teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Ku Mukutu Cruise Exclusive kosinzidde okubanga ate otulabye Allen Cruise gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira. Nyongera okwebaza Mukama Katonda waffe buli omu mu nzikiriza y'enjawulo nti atusobozesezza okuba wano olunaku olwaleero. I think mu bbanga eddene lyabeeredde mukwano gwange. This is our first interview gye tugenda okusooka otuulamu. Bulijjo tubadde tuli mu interviews. The last time Nasembo mufuna, I think that was 2021. Oba yali birthday, surprise birthday ya Gogo gye twakolera waggulu wali akafo akali waggulu ku wa CPS. Mukyala muzadde yakuliza omwana we mu industry muno ye ne yejjamu ekyo ekifaananyi ndowooza ng'asigala ng'ali mabega wa muwala we. Lunaku olwaleero nasazeewo ne nsulako olulula ebigere side zeno mu maka ge ne ŋŋamba Alan yitayokko obuuze ku mukyalo ono ye ali ku ki. Yatadde oluyimba olupya. Yatadde oluyimba olupya ng'oli mulokole ng'oli mukadde mu bulokole ng'okaddiye toyinza gamba nti tomumanyi omukyalo ono. Kati kyogamba ndi mukadde. Kyogamba kati nze ndi mukadde Alan. Mami. Muwala wa Eri Wamala yani? Oyo yali mukulu ku nze naawe. Kati oyo generation yagenda. Yes. Generation ye yaddako awo. Wasooka Mami Judith babiri. Namusooka. N'osooka n'otwala n'ebbanga awo nga gwe tulina waawo. Twaliwo ne Betty Namaganda. Twaliwo ne Betty Namaganda. Ne mwatuvuga. Ne mutuvuga emyaka egyawera 10. Oloza gyawera gyali mitono nnyo. Pastor Bugembe najja. Pastor Bugembe bwe yajja ne Musumba Judith naye najja. Kabanga kaali kanene. Olimba olwakuleeta bali baluta batya? Ennyimba nno nga zaali nnyingi abantu ze bamanyi era ze basaba nti nziremu nzikole. Naye keezo ze wakubanga okyazisobola mami? Why not? I was born a singer. Mami, nazaalibwa kuyimba. Waliwo oluyimba lolwa akantu kannema. Nalabako abaana mu audition nga bakola oluyimba lwo naye nga lubali mulolwa oluyimba lwange mami. Akakayimba olina egundi gy'osooka okukola eyo.
Kagera katya? Ako. Ne wainanga keys ennungi. Amina. Wow. Era nkyazirina. Watuzeemu bupya? Mbadde nina ennyimba nga gye ziri naye nga sizikola video. Kwe ziri ku YouTube. Kwe ziri ku YouTube channel. I have other songs here. Nzirina endala mbadde nzimba makanisa because like ngenda nempereza makanisa nyimba mpaka patisi. Nyimba zo ku YouTube mu kusooka. Wazifunamu kwa buli muyimbi omukadde gw'ensanga ngamba. Eza account yange bagibba. Nakoze empya. Bagibba account bagitwala nagezaako kugigobako nenema. Ennyimba ze ezasooka. Waliwo yaziteekayo. Ate yaziteeka ku account yange n'ateekamu password endala n'abeerako engeri gye yabikyusa bagibba account. So nakoze account endala era abantu bagenda ku Betty Nakibuuka kuliko account empya gye nakakola. Eriko only 2 songs kuliko oluyimba lwe bayita Obasinga nakalukola 8 months back. Then ne luno lwa Christmas lunataddeyo jjo. Lwaki tojjayo nnyimba zino zonna noziteekako en account? Ndowooza nja kikola, I'll do it. Kubanga olaba papa Mr. Kisemakula yajjayo ennyimba ze zonna. Munange account ye ate nga babisobola abaana babikola. I'm going to do that. If you don't have someone akikola ongamba ne mukufunira. Nofuna zo zonna nga bwe zaali. Ojja mumpa omuntu yagenda najja videos. Like kale tusobola okugamba nti no wadde omuntu audios amutunde mu bantu naye ate videos we don't sell them. You understand? Kati videos zonna oli yazikwata omuntu n'azikwata n'aziteeka ku account emu. Simumanyi. Nagezaako kunoonya ayina namba eyo nga nanyini namba eyo yatubula nga bw'ogikuba teri yagikwata. Okay. Mami, mbuuza ku batulaba. Abatulaba abalaba Alan Cruz. Banange muli mutya mugamba mutya mwebala okuyita mwaka ate mmanyi era mugenda gumalako. Katonda yebale bakuuma yebale bakola bulungi era tukkiriza Katonda okubakola obulungi mwebale kubeerako. Amannya gange yenze Betty Nakibuuka Ssenyonjo, mukyala Ssenyonjo, Mama Gloria, Mama Baby Gloria, Mama Jole, Mama Divine. Abatakimanyi ebirango ebizigo bya Baby Nduunya era akaloboozi ke muwuliramu era ye maama w'omwana. Aka baby wange. Asembayo Baby Nduunya. You're Divine? Yes. You're Divine gwe tulabye? Yes. Wow. Abalabe baffe abalungi. Nyongera obategeeza nti amaka we tuli bw'otuukawo olaba omuyimbi eyeetegeka, olaba omuyimbi eyeeteekerateekera ebiseera bye. Gondi sinze neewasa. Gano maka ga musajja. Era mwakola babiri. Naye tuba twakola babiri kati oba okintaddeko nga ninganze musajja wa wano. Kale olaba famire eyateekateeka. Esseewo. Olaba famire eyateekateeka. Obanga agamba yenze bba wange. Nedda. Gano amaka galimu omwami. Gano amaka galimu omwami omukulu ow'ekitiibwa eyettuludde. Tabeera mu kamera ye. Tabeera mu kamera tajagala nnyo once in a while. Like mulimba lwa Christmas song namusabye ne mugamba ssebo jangu otukubireko ku gita mu luyimba luno. Eno famire bonna muri bayimbi. Najja n'atukubira fena tusinza Katonda. Nedda. Twandike mpola. Mami eno famire mwenna mwina kye mumanyi mu music. Fena tubeerako ne bye tukola. Fena tulina bye tukola. Tate gundi agimanyi bulungi gita. Agezaako. Asegezaako. Agezaako kakati ne mugamba jangu otukolere mukko wano. Nayambala essuuti najja ekyo kyabadde kya kyewuunyo tateera kubyagala walaba kamera ngadduka omukwatiriza bukwatiriza. Naye tata gogo bannange. Webale nnyo mu video mwali? Mu video ya Christmas mwali. Tuli mu nze ne Jolie. Mugenda oluyimba mululabeko. Baluyita Emmanuel. Otekamu Betty Nakibuuka ojja ddulaba. Ate era subscribe. Tutuddemu tuzimbe page eri enkadde gye babba. Okay. Kale. Mami, omanyi nabadde eyo waka wange nenjagala ninabadde ndabayo video ya Christmas. Esebo. But ebintu bingi ebyanzize mu bwongo. Esebo. Kwe kusalawo nenzijja nkukyalireko. Oba oli awo tunyumyenyumyemuko ku mboozi ya industry eno. Esebo. Oli omu ku bayimbi ba gospel abatono nno ddala
aba influencing the companies yenene nga Movit naye branding yo naye badde nungi so nabadde awo nenjagala nzije tunyumyemu ku lugendo lwa Mami Betty Nakibuuka omuntu bw'alaba abaana bammwe ayinza obbalaba nga ba-planned kids yenjogera ennaku zino bweri n'atamanya nti oba oli awo gwe ne Mwami Ssennyonjo tulina gye tuvudde mulina olugendo lwammwe engeri gye mwalutandikamu ate ekirala buli muntu aba n'ensonga lwaki yasembeza Mukama. Ezimu ku nnyimba zo waliwo oluyimba olw'ennaku lw'oyimba ku maama luyimba ki? Oluyimba olwa maama olwo lwa kati njagala olye ku byange kuba obaddewo ku lwange obaddewo okuva mu buto bwange paka wano wenkuze oli maama mu bakyala enkumu enfaafa ddala omukwano gwo maama tegweganika. Njagala nnyo oluyimba olwo bwe wali oluyimba like walina story. Maama wakyaliwo? Waali Katonda akyamumpadde enkuyege zikyamukubira endoolo. Taata wange yafa. Taata wange yafa Gloria ayina ndowooza emyaka 2. Oli planned kid naawe? Siri. Nze siri planned kid. Naye ndi planned kid wa Katonda because he had a plan. We yali andeeta mu nsi muno nga bw'agamba mu Yeremiya 29 nti kubanga enteekateeka gye nnina gy'oli si ya bubi naye yakulaba enkomerero okusuubirako nti enteeka gy'alina eri obulamu bwaffe ennungi. So he created me with a purpose nga ninako plan ennungi era plan ennungi yagituukiriza. Though mu bulamu mwe nazaalibwa mu nnaku. Nze nazaalibwa mama wange nga munaku, nazaalibwa taata wange nga munaku. Nze ngenda okutegeera ng'embeera si ya mulembe. Twali tubeera Namasuba mu Kikajjo. Nga mbeera olwo maama nga yawukanye ne taata wange. Maama yatukuza yekka. Kati ntandika okutegeera nga ndi ne maama. Twabeerako ne taata ne baawukana ne tutandika okubeera ne maama nga bulamu bwakufuba alina okunoonya emmere. Nzike waliwo n'olunaku maama bwe yalwala n'agenda eyo mu kyalo n'andeka mu nnyumba nzekka. Ati nga ngenda mu nnimiro y'abantu nenzijjayo omanyi zino emboga nga ziriko bino ebintu ebibeerako ebibogaboga ebyegize bwe biti like nga byekoze bwe biti. Kati nga mbikuulakuulako nensalaasala nze nenfuna enva. Kati ngenda okutegeera nga obulamu si bwa mulembe nga maama talina yazimba amagulu mulwadde. Era kati awo ndowooza bwe yalaba ng'agenda atandika okulwala maama amagulu n'anjigiriza yalinga asuubula engoye mu Owino. Kati engoye yazisuubulanga nga bamanyi nabo okumuwola teyalina ssente nnyingi ng'aleeta ezize z'ataddemu n'ezabasuubudde like nezibamuwoze. Kyatuuka ekiseera kubanga engoye ze yasuubulanga zaalinga za ssente entono ye kapito we naggwamu ne tusigala nga tukozesa wooli omulala ze yamuwanga. Kati naye before nga embeera tennaba kwonooneka nnyo ng'amagulu galwadde yanjigiriza okugenda eyo ewazzana nga ntambuza engoye. Natambuzanga naye nanjigiriza wano wa mukyala gundi wali wa mukyala gundi wali wa mukyala gundi wali wa maama Deriki wali wa maama nako ke wayiba mu video ng'otambuza engoye. Kaakati ebyo agenda obinjigiriza agenda obiŋŋamba like agenda andaga mu bantu nga simanyi nti ayagala kundeka mu kintu. Kaakati kiseera kyatuuka nga amanyi okuŋŋamba ojjukire wa maama Deriki nti ye genda omugamba akuwa 2,000 ng'ogenda wa maama Deriki maama agambye essente ze gende wa maama gundi omugamba akuwa essente zange ze nalekayo ojjukirawo nti ye kuba yagenda nga nsomesa amannya g'abantu. Ekyo kyashapeninga nnyo obwongo bwange. Kati nengenda nga manja nekituuka ekiseera ng'agenda neyeewolayo eri engoye n'azimpa nze nenzitambuza mwaba abantu beyandaga nga nange beŋŋendamu. Kati bwe nagenda nkula nga ntandisa okutegeera nentandika nange okwenoonyezaayo abange kati nga nsukka ewazzana we natwalanga engoye nga neeyongerayo eri ekajjansi
ngera amanyi okumbuuza wakomye wanga mugamba nakomye eri awali ekisajja ekiina amaanyi okitegedde yes nga mugamba nti nakomye eri ekisajja ekiina amaanyi kati enene eri ekisajja ekiina amaanyi yonona nga ntambulayo naawe mukajjansi waliwo nali nyumiza mwami Ssenyonjo recently nga mugamba awo natambuzangawo engoye waliwo omwami nga mulokole ng'alina abaana be babayita barooda nga naye bwe ntwalawo engoye ng'atera okungulako kati nga bamubangulako because bansaasira so bwe ntandika obulamu bwange nasomanga nagendanga ku ssomero n'ensoma maama we yafunangayo ssente kati kyatuukanga ekiseera nga tasobola kusasula ng'era gw'omanya teyasasudde doosa agenda okuyingira mu kilaasi okugoba abaana oyimuka mangu baleme kusoma linnya lyo ng'abaana bawulira ng'oyimuka n'oddayo eka embeera yali si nnyangu so eyo gye ntandikira obulamu bwakutambuza ngoye ssente ekyatuuka ekiseera nga bingi tezaaliko nnyo magoba mangi ssente z'omukyala mu owino ne tuzirya ne tuzimalawo ne maama omukyala n'atunoonya nga tatulaba paka we yabuuliriza ewaffe n'alabawo najja n'ayingira mu nju otuuka mu nnyumba nga mulimu akabinika nga mulimu ekitanda ekyagwayo zino zisepulingi nga kyagwayo ng'anoonya naye yatuukawo ng'alaba talabawo na kyakuwamba twalinayo ka radio nga bakayita radio solo kati people of my age they can recall aka radio solo ako kaalina besi mungi nnyo nga ketulinamu mu nnyumba ate nga kaagwa ekigo ne kayabika kakati nga bye tulina mu nnyumba omukazi we yatuuka nga bambi tewaliwo ssente za muwa naga maama Betty nkusonyiye n'atusonyiwa saali first born but I was so much connected ku maama wange nali mwagala nnyo era nkyamwagala nnyo paka magombe because yanjigiriza okukola yanjigiriza okurespectinga abantu yanjigiriza okwagala abantu yanjigiriza okwetowaza oba nnina oba sirina sina mbeera ennema kubeeramu ne bontwala mu kyalo mbeerayo so bwe bulamu bwe natandikiramu embeera yaffe netandika okwonooneka tewaliwo ssente bwe tuba tunanywa caayi tumunywera ku musana like nga enjuba tennaba kugwa bulungi nnyo tusobola bwe tuteeka akawempe ne tunywa caayi so that buli omu alaba ekikopo kye naye nga temulimu sukaali. I remember one day my mom yagula amata kati nga tuludde ebbinika erudde okufumba caayi n'agenda ateeka amata mu bbinika ne tunywa nga tuwoomera caayi yafikkamu maama ye yamunywa twagenda okuwulira ng'akola tumugamba maama kiki tugenda otunulayo ng'ebbinika erimu akanya keebambye bwe kati twakafumbiddemu ne tukanywa so bwe bityo mwanywa akanywa twanywa omunya twalya bingi nze twasuubulanga ebikajjo yanjigiriza okusuubula ebikajjo nga ngenda eyo endejje nensuubula ebikajjo ne bantemera ebikajjo nenzija nabyo ku mutwe ne tubiteeka ku nnyumba yaffe gye twali tupangisaako bwe tuti nga zino ensigo eza waggulu ze tunywanga caayi yes so bwe butyo obadde ombuuza about my mother bwe tutyo bwe twakula ne maama nga maama akera mu ba relatives okubasabayoko ku ssente kye tunaalya n'abawa ne bamuwa ku lumonde waliwo abaalinga balina lumonde oli n'amuwerako ebibiri agulireko ebinyeebwa wazuukuka ng'olumu n'omusanga nga taliiwo nga yagenze mugenda okuzuukuka like mutunule ng'akomyewo n'emimonde mu kaveera ajje mufumbe n'ebinyeebwa kwe najja oluyimba olwo taata wange yakuba nnyo maama wange nga nkyategeera yamukuba yamubonyaabonya nga maama nga nange yankuba taata wange yali ansiriwazza nze we nafumbirwa mwami wange nali mutya nga nzijukira taata wange era mwami wange wajja nampita mbu Betty nga neekanga nga mbuuza wabaaki nga nze kya taata wange kyanemeramu yankangakanganga nnyo taata wange nga wantuma essowaani Alan n'aŋŋamba Betty leeta essowaani nenjireeta bwe nti nantunuulira nga nkankana n'engwako mu ttaka twalina akaana baali bakayita kajime kaali ka sisita wange nga bambi yakalekawo nga ffe tubeera nako lumu yajja nekeefukirafukira nga we kamulaba keefukirako n'omusono ne gukayitamu kati musajja mukulu
naye kwegamba ye embeera baatuka ekisaanyi tebasobola kubeera na maama kuba ffe yatukubanga n'owulira nga ensi ewuuma ng'ekola ng'owulira obunyenyenkule mu matu ng'akuba kakati story yange empanvu tosobola gimalayo Alan kati bwe tutyo ne ba separating nga it is too much taata n'atubuuza mugenda naani mugenda na maama wamu oba mugenda nange ng'osobola okugenda naye tumugamba ffe tusigala ne maama gwe genda ne tusigala ne maama ne tutoba oba taata yafuluma taata yafuluma n'atulekawo mu muzigo twamugamba batugobye mu muzigo maama wange yagamba taata wange maama wange yagamba nannyini nnyumba atugobe yefuula atugobe tugende kati najja n'atugoba taata n'asooka n'agenda yalina ennyumba ye gy'azimba kati n'agenda n'agamba ayagala ogenda nange ajjagere nange ngaloza we are proud to be with him ffe ne tugamba ffe tusigala ne maama taata n'akola ki taata ye n'agenda agenda okuyitawo ebbanga atulaba ffe tetuvaawo n'atugamba mwannimba nti babagobye ate mukyali wano yatukuba emiggo yatukuba emiggo Alani so yo taata wange kati we nakula ngamba njagala mbeere mwami wa maama wange njagala muwe ebirungi byonna omusajja byandimuwadde kwa maama wange yabeerako e London yabeeranga tuting back era kwegamba embeera neetaba nnungi nnyo omwami gwe yali afumbiddwa n'atamuyisa bulungi ne bamugamba okusigala asigale bw'aba ayagala okusigala n'agamba kanzireyo ewaffe ne mugamba naye wakola bubi twandibadde kati tubeera London agamba wayi embeera gye nalabirawo naye nga akanzira ewaffe so we naye maama wange yonana nga atagadde ayise mu bizibu kwe kuyimba nno akayimba ako maama we amala kuva London okujja otembeeya engoye yava London najja atembeeya engoye embeera buba busibe buba busibe sitaani ajja n'abukwambaza bw'ati n'ova mu kirungi n'odda mu kibi nga towaguza kati awo buli muntu aba alina okwesabira n'okweyambulula obusibe bwonna kati mami kankubuuza embeera eyo gye mwayitangamu wali mulokole saali mulokole naye namala ate nendokoka nga ndi 16 years saali 16 years nalokoka ndi 10 ndowooza ng'ebibi byemmanyi bibatakola bwenzi naye ng'ebisigadde mbikola nvuma nyomba nkola biki byonna so that's it. So olokoka oliwa nina emyaka 10 nalokoka nga ndi mwana muto ng'ekibi kyemmanyi bwenzi ebirala nga mbikola era I got married when I was a virgin to my husband. What is serious mami? Nga tolabanga ku musajja yenna ng'olinga Maria. Naye mwedda era mwekuumanga tewali bavubuka bayiikiriza nnyo. Ne kakati omuntu asobola okwekuuma oyiikiriza ani oyiikiriza ayagala osobola okunjiikiriza nga saagala nze ssebo era ne ŋŋenda nali mmanyi n'ennaku yange nali mmanyi ndi mwana munaku maama wange munaku neetaaga Katonda nnyamba ate nnyonoone Mukama ani anannyamba. Maama we ekyoto kye eky'okuyimba waliwo kimugambako? Ye yalinga ndaba ye yalinga ndaba awulira nnyimba n'agamba oyo omwana nga ajja kuba muyimbi naye ng'akyagala nedda namuwulira ng'ayogera naye Betty ajja kuba muyimbi ngalaba njagala nnyo okuyimba ngayagala ennyimba eziba zaafulumya empya awulira nziyimba n'agamba akaakaana kagenda kuba kayimbi kati that confidence I got it from my mom because I used to hear her ng'agamba mwana oyo ajja kuba muyimbi ne mmanya kiri mu nze bakimanyi yes neetandika okuyimba. When was the first time wagenda ku studio? Era akasente wakajjawo? Nze akasente ke nasooka okufuna nali mu church nayimba nagenda mu church ku Victory Mundeeba wa Pastor Seradda n'ennyimba nayimba ne banfuwa ssente emitwalo gyali 4. Kayimba kyakakufuza nina akayimba ke nayimba ne banfuwa emitwalo 4 by that time was a lot of money. Ezo ze sente zatandika my studio. Watandika studio wagenda mu studio? Nagenda mu studio. Wagenda wani? Nagenda by then bali bamuyita linnya ndyerabidde. Kizito? No. Kizito naye nayimbirayo. Naye waliwo omulala bali bamuyita Tony Sengo. Tony Sengo yatwalanga abayimbi?
negendera muli oli mwana muto Alani biki byoyogera how old are you Tony Sengo eyatwalanga abayimbi London Tony Sengo yafa olindoza na mupittu anti kyembuuza waliwo Sengo eyatwalanga abayimbi London Tony Sengo yalinga yakuba bukubi music okay tomumanyi waliwo Sengo eyatwalanga abayimbi London oli Genzo oli wa mulembe guno taata sigwa mulembe guno oli wa mulembe gwaddi nkuze nkulaba kati oyagala kwefuula mukulu toyagala mbyogereko so mami ogende wa Sengo nakubira obuyimba bwange obwasooka obwa njagala nnyo okuyimba mu bulamu bwange bungi nnyo obwa waaliyo enseeyo ennungi enseeyo eyabanunule kye tuliba nnyimba nnyingi nnyo 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 olwamusabire nnyo abo abaana abasula ku nguudo tulaba nti kati obula hitiyo ani agikolera hiti yange eri wataata hitiyo eyakuleeta eyandeeta ennyimba zange gwe luyimba lwange ani yalukuba oluyimba olwo lwakubibwa abantu ab'enjawulo nasooka ne ndikubira mu studio emu naddamu ludde naddamu ennyimba esinze ngenze nziramu nzire okuluwulira wali oddamu ludde olwo naddamu ludde pade yalukuba pademan lwakuba like as you know gospel music takaddiwa wonna woomuleetedde because abeera aliowa myoyo abeerako omwoyo omulala ogw'obwakatonda takaddiwa buli woomuleetera abeera mupya mu bulamu bw'abantu talinga love songs ziggwako owaana owakabina akabina ne kagwako abantu nga tebakyagala bubina ebigambo ne bikaddiwa owaana ow'ebbeere eddene nga sigwa amabeere manene naye ekigambo kya Yesu tekikaddiwa kibeera kipya buli lunaku kati oluyimba lwa gospel buli we lujjira lubeera sasi kati gwe wayimbirako ogwo omulembe nga bagula albums otyo nayimbira ku mulembe nafulumiza ku mulembe nga bafulumya tapes yali album netudda ku CD netudda ku Catholic Flash ne Flash katwazivuddeko tuli ku stream ate yani stream kati nga babaana bakola ennyimba ne bazisika ku internet eyo ogula lugule n'oluteeka ku ssimu yo oludownloadinga oba n'owuliriza Spotify biriwo ebikyo kati kwe tuli ebintu kati byakyuka so okuba oluyimba otandika ogenda mu studio ng'era olina omwami wo mwami wange nali siri naye nali sinaba mmufumbirwa nze otandika ogenda mu studio natandika ogenda mu studio mu 91 nalokoka mu 91 ati webaleebale baali bakuzadde 91 awagenda nga guno omwaka ne banzaala oguddako 91 we natandika ogenda mu studio we nalokokera 93 nengenda mu studio nentandika okuyimba ennyimba zange ezasooka mami wayimba dda nnyo nayimba dda naye nga akasente like okutunda ne bakuwa mami 91 chacha Pastor Soladda yaliwo eri 91 Pastor Soladda ngazi kati Pastor Soladda weba yaliwo eri kitegeza kayiwa yaliwo dda oyo yaliwo dda oyo yaliwo dda nze kati ogenda mu studio okutandika okuyimba ezo ennyimba zange ze nayimba ku album eyasooka nga maze okulokoka ndoza myaka ng'ebiri nentandika okuyiya ennyimba zange ku bwange nenze recordinganga nga nziguza nga tuziguza Lusiini oba ojjukira I don't know whether you netuziguza Lusiini waliwo ne Kebbi Lukaga studio waliwo n'omwami omu erinnya Ndyerabidde yafa abo nga betuguza ennyimba zaffe nga bagula albums ne batuwa ssente bo ne batunda mu bantu albamu gye wasooka otunda bakuwamu mmeka mu biseera ebyo kati ebyo ebiseera nno bannange Alan twali baavu nnyo nga maama ekitambaala akyeyazika wa neighbor kati nga bambi nga mpulira bubi nga yazika ekitambaala wa baneighbor nga bamulangira lumu yagenda mu nga bamulangira okuba yazikako mama bet nawe bamugeya
kati n'agenda n'akoowa n'agenda n'agula ekitamba n'agenda n'agula curtain ez'omuwino n'ateekako ebijwengo omuntu omunaku aba ayiiya nnyo n'ateekako ebijenge n'afuna ekitambaala bambi ng'alina essuuka eza green yali emu naye nga yayulikamu emirundi ebiri nga ayalako eno n'eno bw'ati kati bwe nafuna akasente kange akasooka album bampa emitwalo gyali 6 neŋŋamba egyo emitwalo 6 ngenda zimbako ennyumba natambula ngambala awo ennyumba ebeera eri mitwalo 10 mu musingi ndowooza ebeera eri mitwalo 2 ng'ekirooto kyange kya mama wange muzimbira nnyumba era nakikola namuzimbira ennyumba naye kati bwe bampa ssente zange ezasooka nasookera mu kiyembe kumugulira ssuuka ne mugulira ekitambaala ne mugulira akaleediyo ne tukateeka ku nsuwa ne kakuba besi nga nteekamu eno alubamu yange ne neewuliranga bwe nnyimba. Akaleediyo mwakateekawa? Akaleediyo twakateekanga ku nsuwa omuzindalo mu nsuwa besi n'akuba ne tugaggawala. What are you talking about? Obugagga bwali buzze emitwalo 6 nga tutadde ku akawunti maama yalabanga obulamu bukyuse nga tufunyeyo naffe kasente nentwala nengenda nenteekako kkone mu bbanka twali twaggulawo akawunti yange ne maama wange. Maama we bwe yafa baamuwa ente kati eyente bwe yagitunda n'afunamu essente netuggulawo akawunti kati bwe ngenda nenyimba akalubamu kange ne bampa 6 nenziramu nendinyuwinga that account okuba nti ekola bwe namala oggulako essuuka nengulako ekitambaala nemmala nenkolaki essente endala nenziteeka ku akawunti. Bwali toyagala agendako out? Nali njagala naye nali njagala obulamu bwaffe buve mu nnaku naffe tubeere nga we nali nga ndaba abantu obulamu bwabwe nga bulungi kati nga like negomba that lifestyle so nenteekayo ssente ku akawunti obulamu bwaffe ne bukyuka era bwagenda bukyuka mpola nengenda nga nfuna essente nenfuna abampita okukola obulango mu CBS waliwo eyabuuza ani ayinza okunkolera ne bampita eyo story nayo mpanvu nenkola akalango netwongera okufuna ssente. Ova esinza obulango ekitegeeza bungi nenfuna ssente ebyo ebiseera bwali bungi nnyo nengula nali ngamba okolera CBS nemmala nengula poloti enajja nankumbi mama wange wabeera maama wange nemuzimbira ennyumba kati eri gye twabeeranga eri mu nnyumba ey'okupangisa eri gye mbadde gamba jjukira eyo nasulanga ku bisubi by then nasulanga ku bisubi nga gye babisaayo emmanyayo nendeeta ne tuteeka mu kikutiya neneebakako ye nga yalina omufaliso naye nga gwayulikako ekitundu kati ograduating okufuna omufaliso omulala waliwo brother wange baali bamuyita Henry yalwala bwe yalwala ne mujjanjaba n'agamba bwe nfanga beti mumuwanga omufaliso gwange kati bwe yafa ne bampa ogwo omufaliso omulungi ye nentwala ogugwe kubanga ogugwe gwali mubi kati nendekera okusula ku bisubi kati obwo obulamu tugenda tubuvaako afunye omufaliso nange nfunye omufaliso obulamu bugenda bukyuka lwa mufaliso nga tulina gye tujja muwogo ew'omukadde omu gye tumugula nga nsiba enviiri naye gosiba enviiri Alan era enviiri zonna nzimanyi zantama butami saagala. Tokyagasiba nviiri? Wakolako salooni? Nze nali bano abokabalaza abagenda ne bafuna bampita wano wali mama gundi ampise jangu kati nga nsiba nenkusibako ekitundu n'oli nemusibako ekitundu n'oli nemusibako ekitundu n'oli nemusibako ekitundu baleme kunzirukako enkera we mukomawo nenziramu amawolu kati ne zintama bwe mba nzisibye nzisiba ndi bweru kubanga ziba za $215 naye mitwalo 10 mbonkusiba ezimanyidde ddala? Yes. Nezo zoyina? Zirwa zino? Oba nsobola nnyo akatutwa ke nasinga oyiga nsobola nnyo akatutwa Alan. So obulamu ne bukyuka ne bugenda nga bukyuka mu eyo time mu eyo season nenkola nnyo Mukama nampa omukisa nengula poloti yawe najja nankumbi nemuzimbiramu ennyumba kati mama wange wabeera woliba oyagadde ndi kutwalayo Alan. Singa njagadde neggwe bw'oliba oyagadde ndi kutwalayo mama gyali mama akaddiye bulungi omukadde omugagga ali obulungi afuna kyayagala mama alya kyayagala mama atuula ku ttooyi nga si bintu byakwegayirira mama atwalibwa mu ddwaliro time gyetaaga okumutwala Mukama mukaddiyiza bulungi nnyo nnyo nali njagala akaddiwe bw'atyo
nga bamulabirira ng'ali bulungi kuba maama wange yalaba nnyo ennaku nnyingi. That's why nayimba akayimba ako ke twogeddeko ku maama akagamba nti kati nze njagala olye ku byange kuba obaddewo ku lwange obaddewo okuva mu buto bwange paka lwano bwenkuze oli maama mu bakyala enkumu enfaafa mwe muli ekitundu ekigamba amazima wabonaabona naye tewatulekaawo wagambanga kaŋŋuma abaana bange bakule kyandinnumye nnyo okufuna bye nnina nga toliiwo maama lya ku byange kuba ggwe ebikugwanira. Mami Betty. Mama Betty. Yes. Ku kyalo bamuyita Mama Betty. Mama wange Mama Betty. Ne ku kyalo lye bamanyi. Akaddiye bulungi. Akaddiye bulungi. Mama wange alya kyayagala. Mama wange yeebaka awalungi ne bamulabira ne bamanya kati essuuka eddugadde katujooze. Maama wange akaddiye bulungi. Naye lwa kisa kya Katonda tekyandibadde bwe kityo. Maama wange singa yafadde ate era Yesu yamukumye ng'akyaliwo. When did you decide to do what? Kati Betty sawa ya kufumbirwa. Ddi ensalawo nga ndi kuba oyo abaana abasinga abawala ng'akuze bambi ennaku eri ewaka eyoza lumonde ati batera nnyo okuba ne fiya ati maama wange omuntu ajja okuntwala ayinza okunziggyako maama njagala okulaba maama. So when did you decide nti kati nze nga Betty kati sawa ya kufumbirwa? Ate no maama nga yali tayagala nfumbirwe. We yawulira nga ngenda nalowooza oba ngenda mu mukyawa bwe naafumbirwa yaŋŋamba maama tofumbirwa tubeere wano. I was 23 when nafuna Tata Gloria nensalawo okufumbirwa nga ayagala okumpasa naye era twatuuka okugula twagula ekitundu we yali abeera okumpi ng'atambuzaawo ebigere we twagula nga njagala mulinaane kuba yali manyi ajja kuba neetaaga oba alwadde nga ndi wala ne tugula we Najja Nankumbi kuba ne tugula wano Ennyanama wali by then ye ng'abeera Najja Nankumbi. Kati she used to come alekeddeawo okujja nga tuli wano ng'alinnya booda oba oli awo ku makya nga ze maama mbadde ndudde okulabako n'enzija. So nasalawo awo n'enfumbirwa. Nasinkana Tata Gloria when I was 23 nampasa nga nakaweza 24. Mbadde mu bufumbo ndowooza kati emyaka 26. Ne Tata Gloria twagala omuwa bangi credit. Yeebale kukuuma bulungi. Kuba siri mwangu bambi naye ankuumye. Nimba. But you're a strict mom. I'm a strict mom ku baana. Kuba gogo yaŋŋamba. Ku baana. Those days nga tukyali ba mukwano nnyo. Gogo yaŋŋamba naŋŋamba mami is tough. Ne mama wange yali tough kunze. Wadde yali amanyi mulabirira naye ssebo nga si mwangu. Ewuwe twali ffe twamanyira nga tuyingira n'enkoko. Enkoko ziba ziyingira ekawungeezi nawe ng'oyingira. Naye yannyamba, she trained me. Ne we nafumbirwa nze saawa okuwera nnyanga siri mu nnyumba wabeerawo ekikyamu mpozi nga ngenda sula mu kkanisa. Yansomesa saawa eziwera 12 yingira. Nze nga nyingira n'enkoko. Kati n'abaana kye mbakola tolwa bweru olwayo okolayo ki? Emize gy'ekiro girimu like obudde bw'ekiro bulimu emize mingi. Ogenda okusinkana Tata Gloria nga ye mulokole naye? Yali mulokole. So kyabanguyira okubondinga? Yes, yali mulokole. Anti nze sa oba omulokole olinafumbirwa mulokole. Okuyimbako yakwagala? Yali ayagala nnyo music wange. Yali faani wo? Yali faani. Annaye katata Daddy Gogo alaka yajjanga faani? No, yali fan ng'ayagala nnyo ennyimba zange naye nga nze simumanyi. Anti yago batoma kuba golista. Yali simumanyi. Kati agenda okujja, you know like okuŋŋamba nti anjagala, you know like oluvannyuma nga tumaze n'okufumbirigana n'ambulya yakeranga ku nnyimba ku Saturday because he was working in the bank. Yali akola mu Standard Chartered Bank. Naye ku Saturday ng'akola emirimu gye ku cleaninga wakaawe ng'agamba ng'ateekamu nnyimba zange. Ng'eno bw'akola emirimu gye. Ife. Alani olina olugambo. Munaye si lugambo. Munaye omanyi obuntu bunyuma mami noga. Omanyi nange oliva olwo ne nkunyumiza ka story gye twesanga. Mami obugambo obumu bunyuma nange. Timwesanga wamma.
Alani oli mwononefu. Teyali overnight. Lwaki mulowooza nti n'abalokole bakwanira nnyo mu overnight? Katonda akusaasire Alani. Crusade. Fete twesangako mu business era twesanga mu crusade na mu night prayer. Ne ku Sunday bagamba girls simanyi gather, simanyi evening, simanyi youth beki. Nedda Alan. Fe twesanga. And I had a friend of mine ng'amanyi mwami wange, so twali tuva ku Sheraton mu lunch hour. Ne musanga we yali akolera, by then yali takola mu Standard Chartered Bank. Yali akola mu Katatumba. Katwamusanga nga bafulumye for lunch, naffe nga tufulumye tuvuddeyo ku lunch hour. Ne musanga ne mubuuzaako, hi. Ne mulaba nenga bambi omulenzi alabika bulungi, is handsome, ne sintino omwegombi ampase. Walabako bulabi. Nalabako bulabi nendekaawo. Anaye mami. Nalabako bulabi nendekaawo ane neeyongerayo. Kati ne wayitawo ekiseera era nenziramu ne musanga mu paaka. Mune Katonda akola ebintu. Ne musanga nangamba hi, yali ayambuka. Nga like ava mu kinnya kya paaka. Enkadde empya. Enkadde yeyina ekinnya gye tuyita kinnya. Enaje gundi waggulu wali wansi. Yali akkirira nga nze yali ayambuka nga nze nzikirira mu kinnya kulinnya taxi. Kiringa kinaije. Nangamba hi, ne mugamba hi. Kati natuuka ekiseera mukwano gwange nangamba ojjukira oli mukwano gwaffe mukwano gwange gwe nasanga luli akwagala. Ne mugamba nenzijukira omuvubuka omulungi gwe nalaba. Nengenda ne mbuuza Mukama. Mukama nangamba yeye. Mukama wamubuuza. Namubuuza nze nali simanyi wali tomala gantwala. Katonda ayogera. Mami, wabuuza Mukama ku Daddy Gogo? I did. Byote tebagirya. Kati Mukama n'omubuuza n'agamba ati? Nangamba nti yeeyo story empanvu ya lulala. Nedda ye era ya lulala tulina okukomawo. Kati mami, kati bw'omubuuza Mukama n'agamba nti Daddy Gogo y'oyo. Yes. Ne tukola program we met. Ne kati mwe meeting zammwe zaalinga wa. Olina olugambo Alani. Fido Dido nga tunoonyaayo ki? Kati mwagenda wa? Gendera muri Alani olina olugambo. Kamita and great kaliwa. Mami tuyagala kwogera baleka bambi mami ate kali kafo ka mulembe. Mwali mukyeyiya bambi ne Daddy Gogo. Kali. Omuntu yali akola mu banka n'ogamba twali tweyiya. Mami buli akola mu banka bagambye abaziina. Oba like your what? Your age? Aba alina ezimu malanga zize. Mami muvubuka yali class yo. Ngawunya bulungi. Lwaki ngawunya bulungi kyosoosa? Alani ndeka yo mwami wange biveeko. So we met with that man. Nampasa. Abantu bagamba akantu sikamazeeyo. Baganda Mama Gogo. Otuleka ngani tunyumirwamuko. Gomanyi batuwulira nga mama batunyumiza gye babatwala. Ngeri gye batu. Jatamuka outing. Nze namugamba ntwale ku popopo. Mundeeba. Mundeeba. By then kali kafo ka kabi. Because waliwo ekifo ekirungi kyali Muyenga. Or Muyenga, awo Muyenga waliwo like there is a certain hotel. Saayingirayo era siyingirangayo. We natuukawo nga gyagala tuyingire kati ate jjukira nti nali I was a public figure. Ngambe ensi egyendabye nti ntandise okuyimirira n'abasajja. Ne ngamba jja tugende ne ku Popopo nga ndaba tujja kuba twekwese teri ajja tulaba. So we met at the Popo Memorial what? Center? Gye twamita. Popo walungi. Ate basabira nawo. Kugamba ngo ntajja kulaba nti oba wayo no. Tebasabirawo. Naye like by then kyali kifo ekirungi naye nga abantu tebakibeerabeeramu nnyo ekisi like singa wogenda like n'ogenda ku Sheraton nti buli muntu agenda kusanga ng'oli awo. Popopo soofuna ensondayo n'otuula n'obeera. Kati ani yasookawo? Ye yasookawo. Then gwe n'ojja oluvannyuma. Nenzija oluvannyuma. I know. Yeah, look at that moment. Kati oyagala njikuwe. Mami Gloria bannange. Aladi. Yes, yasookawo nengenda. Kati amujasise ni ku luzungu olwali awo. Oluzungu? Nze siri wa luzungu lungi era ndi wa Luganda. Daddy Gogo wa luzungu mumanyi. Wa luzungu naye
like tukulidde mu Kampala tukulidde mu Uganda Luganda kati abaana ab'oluzunguzungu olungi ennyo lolo beba Gloria gye mirembe gyammwe jaffe nali neeyogerera Luganda lwange olaba mami oli lweri ewazzana olaba mami oli strict ku baana kati kati ate kugwe kati alabika awo bannaye mami wali strict nnyo ndowooza ng'obuuza buli kibuuzo nedobera osabirawa kale munanga agamanyi oba togayina agabuuza abantu kwegamba ate waliwo obeera nga ate weefudde nnyo serious weefuula nti ate kati weefudde musumba eri omuntu ayagala okukukwana okukuwasa obeera humble somehow kati mwena mwajjira ku bigere era twali ba bigere mwami wange simanyi nze nagira mu special by then ndoza ni yesimanyi ko yajira saamubuuza ate baira wojjoka mubuuze Daddy Gogo naye ko lunako wajira mu ki nene boda zaaliwo wali obumeeti teweka lubiriza bulamu so we met kati mumaze okwesanga kati watunulya how impactful bwagenda okuba mu career yo mwajogerako ng'olaba alina engeri agenda okugattamu Neda Alan, when I met this man, nali njagala wadde mpulidde nti yeye, nali nkyagala Katonda akakase, whether he's the one. So, when I met him, nali njagala okumumanya that day, ambuulire yaani. Nambuulira nze John Ssenyonjo, nkola mu Standard Chartered Bank. Akuyalina okasaako. Nangamba, ndudde ebbanga nga nkulaba. Nga nkwagala naye nga sifunanga budde bukugamba ate nga simanyi ngeri ki gye nyiza kutuukako okukugamba so nalina okunoonya omuntu gwe mmanyi gw'okolagana naye akole ki ajje akukole ki akuŋŋambire naye mami n'omuntu akwana serebu taba mwavu atya aba mugumu nnyo atya olowooza gwa serebu buliko ki abantu batira bwereere mami gatisigo tozimanyi serebu abeerako ki omanyi anaddala abawala omusajja ayinza okukuwa ssente n'asooka n'akutuma kati nganze bantuma ne baŋŋamba geno ŋŋambireko Diana kino nange ne ntuka ne binnema okwogera ne ssente ne ndyandye eddala lye waliko nedda kankubuulire wadde eddala lye naliko emmese ne bwekula atya eba ya kapa okitegeera omuntu yenna ne bw'abeera mulungi atya alina ofuna omusajja akole ki afumbirwe okitegeera kakati like omuntu talina kutya muntu waba amwagadde gendeyo omugamba akugaane omuntu alina amagezi toyogera nti oli yali ankwano genda ng'omwonoona oba amugaana muleke emirembe peacefully naye omuntu genda omulumba omugambe my husband came yatuma omuntu kubanga taba kutuma muntu nze yali essaala yange Alani nagamba mukama omusajja ali nkwana taŋŋambanga direct because siyagalangako ku musajja yonna simanyi bwe njogedde lulugwala siyagalangako ku musajja yenna simanyi bwe baddamu mukama njagala omuntu alijja ng'ayagala okumpasa atuma omuntu kati Katonda n'akikola n'atuma muntu omuntu oyo najja naŋŋamba ne ngenda nga mmanyiirira ku muntu ono era ne mu kugenda datidde nagendera mu mugongo gwa mukwano gwange nga ntyayo Daddy Gogo ye muntu yasooka okukwana abangi abankwana naye like saaba wa time ye muntu gwasooka okuwa ku time ye gwe nasooka okuwa ku time to sit and talk serious mother ye sali serious tebaali bange no kati ate awo nze nkirabye mami tebaali bange gwe mutuufu Daddy Gogo gwe yalina ofuna ne Alani walayi gwe mutuufu ne Alani gw'omanyi omukyala ng'agamba nti gwe musajja gwe nasooka okuwa obudde bwange nedda Katonda namala mubuuza nabuuza mukama ne mugamba whether he's mine ng'ofukamidde ku mubuli nabuuza mukama ne mugamba mukama ono ebba wange mukama nayogera nange ebigambo byayogera nange ngina ebirabye ngenda okubuulira right now kakati bwe tutuuka nga tutuula nga twogera nambulira gy'akola nambulira obulamu bwe nambulira byonna ebimukwatako naŋŋamba naawe mbuulira naye nze nga nkyali mu kutya nga neebuuza bwe ntandika kati mukwano gwange n'alowooza ate no mu kutandika oli okutandika obbi nga batwasookera mu kulya nga tetunnayogera kati mukwano gwange neyeefuula mbu ayagala agenda mu bathroom n'asobole okwogera n'ayogera n'agamba dde nga okimanyi nti nkwagala ne mugamba nkimanyi ne bannaye ng'ebigambo binene nnyo byo biddamu mbu nkimanyi
you know like nangamba mbadde nga nkwagala naye nga ntuma mukwano go era abedda batumanga mikwano akati nangamba ne leero nebaza Mukama nkufunye gw'oyogera ki ne mugamba nti mbadde nga nsaba nga you know like nkisabira nga njagala okufumbirwa ne wande nali mu kanisa mu kusinza ne mpulira eddoboozi nga liŋŋamba nkuwadde omwami naye nga simanyi mwami ki ne ntunula mu kanisa ng'omwami eyo simulaba naye ne mugamba ndowooza yeggwe bwentyo bwe nayogera it was not confirmed mu kwogera kuba nagamba Katonda ampa amagezi engeri gye mba mbyogeramu ne mugamba another thing abaana ba Eri bayonoona Mukama ne bayendera ku miryango gya yeekaalu ne babba ennyama ne bakola byonna n'ebintu ebibi ebyali mu maaso ga Mukama ennyama y'abantu gye baleetanga ekiweebwayo nga babikola ebintu bibi nnyo mu maaso ga Mukama ne bimunyiiza taata bwe n'abagamba ayonoona omwana w'omuntu asobola okumwenenyiza naye asobya Mukama alyenenyeza ne mugamba kati I want to do God's will not my will kati ne tukoma awo ne tutuuka time ey'ogenda eka naŋŋamba mbadde nsaba ompeeyo ebifaananyi byo neŋŋamba pozi ebiseera ebyo tewaali na social media tewaali bifaananyi bya negative n'essimu saayina gyankubirako yagikubiranga wa neighbor saayina kati nga bakubi wa neighbor ne bagamba ku beti nga nkerawo ku makya like wenva ku kyaki okusaba by ssaawa 3 nakeranga mu kanisa nensaba by ssaawa 3 nga lungenda kukola emirimu gyange nga ngenda neninda wali ng'agenda okukuba wali wano wa neighbor olumu nze nga nkuba akasaawa mwakalaganye akasaawa nga twakalaganye kati mba ngenda tugenda you know like nempulira akayimba bali bakakuba abo bali bayoza emmotoka popopo akayimbo kamanyi akali I'm in love for the very first time do you know that song neŋŋamba kwega byali bigambo bingi nnyo byali byogera oba okajjukira kali I'm in love for the very first time na 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 then neka mother how are you today here is a note from your daughter akwaliwe kavako kano nekaddako bonna bulakagamba bulinganga obwogera yes with me everything is okay mother how are you today I've got the man of my dream this time you get to know him many things happened but I was away mother how are you today nemanya kati nolindako mami okimanyiza oluyimba bulijjo simanyi na bigundi ziddako naye nga kola sinkimanyi nga manyi oba omuntu oli yali ayimbira maama we kumba akayimba kaali kwogerako mmwe kati you know like when nabiwulira ebyo nemanya God is confirming this man kati bwe yansaba ebifaananyi enkeera nalina bbiri etambiwe mukwano gwange abitwaleyo eddoboozi ne liŋŋamba tobimuwa genda ogule kaadi obimutwaliremu obiteekemu obiweereze ne ngenda mu paaka ne noonya kaadi nagisanga nga baziyiyawo wansi ku ttaka ng'eriko gye nasookerako okulaba yaliko my heart tells me that you are the one for me ne ngiteekamu ebifaananyi ne ngiweereza n'agamba mukwano gwange gano amawulire gavudde mu America London uwa nga takkiriza nti kituufu because luli saamukkiriza ogwasooka wadde nali it was confirmed that he's the one naye Katonda ya directing ebigambo byange ngeri obyogera mu si mukazi gwe baza okugamba mbwe Katonda yannyamba kuba nali simanyi we baddamu simanyi we boogera Katonda yannyamba okuyita mu that process so we started nasaba Mukama nti omwami anampasa abeere nga si wakunzanyirako kuddaawo simanyi tayanguya simanyi ebintu biri awo bidraginga mu kkubo bambi mwami wange buli kimu yali akola ki yakikola apapa nangamba tugenda wasengaawo bwe twava ewasenga waffe ne wasenga waffe nagenze nze saagenda eri wasenga nti no tufumbe naweereza ssente nga simanyi nabo babikola nali Kataala munnange nze nagenda nabo mu mmotoka ne tugenda nagenda Tata Gloria ne baganda twagenda nabo ne baleeta ebirabo byabwe ne twogera dadadadada ne tuteeka olunaku lw'okwanjula nakwanjula byonna nga papa nga n'omusajja ate apapa nnyo ng'ate mpulira ate ninga kumba ayagala twala muntu we mu kkubo ttuufu mangu supiidi bayinza omutwala munnange nampasa embaga nebaawo yaliwo 13th November era 13th November twawezezza emyaka 26 ne Tata Gogo bwe tutyo
tutambudde ebbanga ddene ne mwami wange mukwano gwange tuzadde abaana baffe 3, Gloria, Jole ne Divine. Ye Jole kali mu class ki? Jole ali ku university. Yes. So naye munange ebintu byewuunyisa. Muzadde bulungi. 3 baana batono ate nga ati si be bokka be tulina n'ab'omwoyo. Nina n'ab'omwoyo Mukama be yampa ababasita bange abali ebweru. I have Jemima, I have Jade, abo basista wange. Then nina n'abalala, nina Goleti, nina abalala benkuzizza Mukama be yampa. Yayongerako ki nga mutandise kuba yakusanga muyimbi? Kyabayamba kitya okuba nti bwe yajja mu bulamu bwo kyakuyamba kitya ng'omuyimbi? Kyakwongerako ki? Being into he was my fan, abadde supportive mu ministry yange. Buli gye ngenda kuba mbeera mu makanisa, ngenda n'empeereza mu makanisa, ngenda n'empeereza mu mbaga, mu kwanjula, abeera nsupportinga, agenda nange akuvuga, oba ogenda sula mu night prayer gy'ogenda okubuulira, okuyimba, kuvuga n'akutwala, n'akulinda, n'akuzza. N'akulinda? Mu night prayer? Yes. Wow. Yes. He's a supportive husband. He is. Nange bwento bwe ngenda okubeera. Nange bwento bwe ngenda okubeera. He is. Ali supportive nnyo. Ali supportive Mr. Senyonjo. Kati oyimbye ensi yonna waliwo wayimbanga Betty Nakibuuka ye muyimbi wa gospel omukyala gwe tulina mu ggwanga nga ovuga nnyo nga abasajja insecurities tezajjawo. Mwami wange tabirina ebyo, yampasa nga ndi mbeerera. Kati nandiyonoonese mbu kubanga amaze okumpasa ate kubanga ngenda kwonooneka. Nali ntya Mukama kubanga nze ntambula nnyo. Mbeera Sweden, huyo ndi Sweden, Canada, huyo ndi Holland, huyo ndi Canada, huyo ndi mu America, huyo ndi London, huyo ndi China, huyo ndi Dubai, huyo ndi Bangkok, ne mulekawo wano. Naye because amanyi nti nno I'm a faithful woman. Yeah, tutambula. Okuyimba kwa Mwalamwe mwakusalawo mutya? Naddala akayimba ka Baby Gloria ke yasooka okufulumya. Mwakyekanga bwekanzi? Yali ayagala okuyimba Gloria. Yandabanga nga njiye ennyimba naye n'atandika okuwandiika ebibye mu buto bwe. N'ayimba melody n'omanya bambi ndooza ali mu kuyiiya. Kati gwe n'okakwata alemekka erabira. Yes. So okuyimba kwa Gloria mwenna mukubaddemu ng'abazadde? Tukubaddemu. Kakati twamuleka n'omwami we ayongereyo. Ffe twakola ogwaffe. Awo mwatema mwalima egundi yammwe olubimbi lwaffe twalumala. Buli Alan ffe twamala olubimbi lwaffe ne Gloria. Kati omwami we nga nange omwami wange bwe yannyongerayo naye amwongerayo. Ate munaye Gloria yafunye ku zino stock empya. Era gwe stock empya. Ate mami tewakawulidde ka sound? Nabiwulidde. Nawulidde. Mbu Gloria yafune ku stock empya. Naye abaana ba TikTok. Yeffe. Yemmwe. Yeffe bali ku stock empya. Era mami naye weesuneko. Okuba nti olina abako stock empya. Ayi ne Daddy Gogo. Naye nali ku stock ezo. Aliwa? Daddy Gogo. Ffe tuli bakulu. Naye era stock zaffe wali. Wali wali tajja tuvaako nnyo. Waliwo olunaku. I think over where did I watch your... It was something inspirational. Wanyumya how you got a Movit gig. Omulundi ogusooka Movit ng'ekuyita. You know, abantu abasinga tebakimanyi nti you've worked with Movit as an influencer for how many years? Movit mbadde naye emyaka mingi. For over and over 15 years. Yes. Tubadde ne Movit for many years. There is that one story. Ginakulaba ng'onyumya how you got your Movit gig. I wanted you to share it with saagala gisharinga Alani. Walai mami kali kanyuma. Walai kanyu. Gwe kati Alani kyoba omanya. Movit bantu baffe. Like tumaze nabo ekiseera ekiwerako myaka nga ndooza nga 15 nga tukola nabo
nga bwe tukola n'abalala tukola n'aba Rose Form tukola ne ba Samzi you know like tukola ne companies ez'enjawulo nnyingi naye kati n'aba Moviti nabo you know like ye base ng'ovudde ku ziri be nakoleranga ba Britannia baani you know like kati Moviti babadde bazadde ku family eno like ku talents ze tuyina ez'okuyiiya like oba ngambe ntya okuyiiya like ebitone ebiri mu ffe ebyokuyiiya nti kino ekintu kisobola okubaako ekitone ekibeera hit kino kisobola okubaako ekitone ekibeera hit. Yes. Nemabi tusanze akaseera akazibu naddala mu ministry ya gospel abayimbi abayimba ennyimba za gospel bafunye akaseera akazibu okufuna company eziba endoosinga okubeera faces za products ez'enjawulo gw'okikoze otya kubanga n'essaawa zino sigamba nti oli active nnyo mu music nga bwe wali naye era still olaba nga bakyakwettanira nedda Alan kati mwe active kyemumanyi kyekintu okuba nti n'omuntu akola ekivvulu alina ekivvulu buli mwaka alinamu ebivvulu bibiri that is your activeness naye kati ffe tubeera eno mu makanisa nga tuweereza noba leero oli wa Pastor Serada leero oli wa Musumba Gundi luli oli wa Musumba Gundi nga buli mwaka obeera ne like kalenda yo ng'ejjudde ng'oli mu makanisa kati bano abali out of the church when they don't see you mu territories z'okubeera nti okoze ebivulu n'olanga ku TV olwoba tokyaliyo nga tetumufuna ku radio omupya music omupya gyali ku radio mungi nnyo wogenda ku radio like ezaffe za Christian radios gyali mungi nnyo ne ku YouTube kwali mungi zino ezaffe ffe tutazannya you know like ezamwe you know mumanyi okwagala okuzannya ebyammwe tubazannya ku Sunday ku Sunday ne mu mbeera embi nga mulina ebizibu nogamba Betty yayimba akayimba akanzizaamu amaanyi waliyo ka mutima gwange guma togwamu maanyi mutima gwange umula mukama wali omuntu n'agamba kangende mpulirize kwako kandi owo omwoyo naye wabeera nga ali bulungi nga akuba kali nyenye ekiwato nyenye akabina Bible nga zikwata mami. Yes. Wow. Yes. That is it. Okikoze otyo kubanga brand osigadde obira nazo okaddiye nazo ng'omuyimbi. Katonda yampa creativity. Yeah, for example, wentuulaawo n'oŋŋamba yiiza company ekintu bwe kiti, I can do it. Mu ddakiika ntono nnyo ate nga kirungi. I can. Kubanga nkibaddemu. Mwakola mutya akalango ka Baby Nduunya? Kubanga muwalawo naye eddoboozi lye twawulira mwajja mutya, how did you come up with the idea? Kubanga eddoboozi ly'omwana lyatunda ekizigo naye like ebintu bya companies mbasaagala byogerako tubuulirako era nange era nabo wabakolera naye ebintu bya companies ebyo mbasaagala byogera like mba njagala ka company nebeera ne privacy yayo as a company because netutagiyingirira ne twogera about Betty Nakibuuka as a person. Pose contract yaka yaggwako. Eriwa ya Baby Nduunya. Ya Baby Nduunya ate yandibadde mpaka era ejja neggwako ate n'okola ebirala because there are many products. Yes, no ate n'ogaa kati kankwate ku product endala. Kati mbasaagala nnyo Alan kati ne company ebeera n'abagyogerera kati ate gwe obudde eno n'ogyogerera company it is a big thing oba oyagala nekibeera mu kitiibwa kyakyo era singa nali njagala kweyogerako mu bintu bingi nnyo singa mumanyi mu bintu bingi naye mulina bingi nnyo bye mutamumanyiiko. Guno omwaka otadde ennyimba mmeka? Ntadde ennyimba 2. Guno ogujja ngenda kuta ennyimba 12. Wow. Yes, ku video audio ne videos ngenda kuta ennyimba 12 natabuse. Omwaka ogujja gwe tugenda oyingiramu January nto oluyimba olulala. January nto oluyimba olulala baluyita nyimusize mmeme yange nkusinze ompisiza watayitika nsiimye nnyo ssebo. Gwe wewandiikira? Oswaziza omulabe yali yeswanta nti kulunamaliriza olumu olwanna n'olwawo n'entya n'endowooza nti ondese onkakasiza nti obeerawo era oli Katonda teebaka
olwo lugenda fuluma mu January kati nzizeeko limba olulala emmambye esaze obwange bukedde obubadde buzibye Mukama bukeseza olwaleero lwa ssanyu olwaleero bujulizi anzijjukiza nti abamulindirira tebaswazibwa Katonda gwe nasenga mulungi bamuyita mulungi olwo lufuluma February then nteekeyo olw'omusaayi olwa Easter totudde situdde kati ogenda tukuba back to back guno omwaka back to back nja travelinga I come back nkube travelinga nkomewo nkube kama mbaya nino sindika ennyimba zino kubanga like bwe bulamu eri obulamu bw'abantu kitegeeza next time tuyinza okuba ne concert yo ng'omwaka gugwako tukirize Mukama nejanku Serena tukirize Mukama oziyina ane generations zizoyimbidde ne last year nalina show mu Serena nesaakola nene nnyo saagiranga nnyo yali mu is it Katonga Katonga yajjula oyina abantu bo kati njagala wano main entrance eyo tujikube tujijjuze nze wendi tu support n'okulanga esebo ye mugaga wange jukira nze nkukiririzaamu nnyo esebo nkimanyi Alan bwe tunaavaawo ngabana ng'ogabana ye of course kubanga ku ssente wonkumanya omukono mulebevu kankubuze mami nalinako discussion n'abayimbi ba gospel abamu and the complaint is ojja kumbulira side yo kuba tunatera okuba nga tumaliriza abayimbi ba gospel bangi bagamba nti bayitibwa mu church okuweereza naye ne bamala okuweereza Sumba n'agamba Mukama kulembera engoddayo ne bataweebwa yadde oba amafuta oba ki naye ng'oba oli awo bateekamu akasente mu studio bateekamu vidiyo ennaku zino bimanya ebintu bya bbeeyi mami nga ggwe n'ebbanga lye mumazeewo mwe mwaseetinga trend eyo kyekituufu ekirina okukolebwa kubanga bw'osanga abaana baga mwana cruise okuba oluyimba ne lukwata ne luvuga buli wamu airwaves wamu weruli naye n'abasumba abali tusupportinze bakuyita n'atakweyadde ebibi ne nze kati kankubulya Alan omuyimbi wa gospel oba abalinawe bakuyisa okujjako nga go weetutteyo nze buli ampita bamanyi alina okumpa amafuta si kunsasula saagala 5,000 saagala miliyoni njagala amafuta oba olaba emmotoka nge ng'enywa 5 gy'oba ompa oba olaba nga nkuwadde omukisa nga mpeereza esente z'okubeera nti nnyimbye mu kkanisa sizigamba muntu zimpa kati nga mu kkanisa yaffe mpeereza ku Eden Church of course mba nina okujja okusaba nina okugasa ekkanisa I don't need fuel nga mpeereza naye waliwo gye bampise Matugga mumpise nzi gye mpeereze tukyogererawo nga sinaba kujja bambi nja kwetaagayo ku mafuta gwompiseeyo neetaaga era ngenda okujja ng'ogategese nze gonna gompa oba olaba njamu 5 nze nga nkweyanza siweereza ggwe mpeereza Katonda oba olaba nga 10 lyerinjamu ng'era nkwebaza ate sikunyiigira ne wonompita olala era nja kudda nze nategeera Katonda gwempeereza singa akugamba nti jangu oweereze buweereze ne waliyo abantu abakwagala naye amafuta tewali bwe mba nzirina essente nsobola okugassaamu ne ŋŋenda bwe mba sizirina sijja kujja kubanga sigenda tambuza mazzi bwe mba nzirina nga zange nsobola oziteeka mu Mukama ne ŋŋamba Mukama ntaddeyo akasente kange kangende empeereze naye bwe mba sizirina era sijja kujja tojja kundaba kati ate nekira abayimbi balekerawo complainingira mu bantu nti tebabawa ssente set a standard muntu mugambe nzija naye I need fuel beera ne principles kati nze tompita nga tolina mafuta bw'oba ogayina awukamu mu kyaki sisasuza ssente sigera ssente naye woba ompita kuyimba ku mukolo I'll give you a budget kubanga embaga ebeera ne budget ekkanisa oyinza okwekanga ekkanisa gy'oyagala bakuwemu ssente nga mu kibbo muli basuddemu 10,000 oba 15 kati bakuweeko mmeka I'm sorry to say this sina gwempolereza naye kugamba abayimbi nabo babere nga babaza ogenza awantu bambi otuuse waliwo wootuuka awantu nga gwe oyina n'otteekamu nga Mukama akuwadde bambi ng'oli asomba ekkanisa naye nga tebalina endiga za kajja nazo tezinaba kwekolamu omulimu kana tanazikolamu omulimu
genda oweereza obawe essuubi obazeemu amaanyi Katonda akuwa omukisa nze ndabye Katonda alwana entalo through ministry ninnya ennyonyi ze sitamanyi muwendo ntambudde amawanga ge sitamanyi muwendo because of kuweereza nsuza awantu nga butuufu sinze nina okwebakawo Alani olaba we neebaka walungi namukwano gwange gwe mbadde ndagawo ne mugamba gana amaka Alani kuweereza Mukama kati sisobola kuddeyo ne neemulugunya mbw abantu tebatuwa sente tebatuwa sente si be baatuyita Katonda ye yakuyita n'akuwa ekirabo oweereze weereza Mukama ajja kati nina we bampise oli yaŋŋambye namugaa sijja swadde esemba wange ajjudde kati ne bayita omutamivu yabaddewo mu miitingi yaabwe yakwata ekizindalo ne bagaa twakubiddeko ku Nakibuuka naye aleka ajja kuba bize omutamivu yagenza alanga ekyalo kyonna Nakibuuka ajja kati abeeri batabuse bagaa tugenda kukola ti omutamivu yalanze abantu bonna beesunga kujja genda Alani awgo nowe namalawo essaawa emu ŋŋenda omutamivu yalanze kati nindayo ekirala ninda Katonda abindeetere nga nina gwe nali nina okuwa omukisa nga nze sajja because like nina bye ntunuulidde mutamivu yakutte ekizindalo n'agenda ng'alanga nzija eri abazadde ndabye abazadde bangi era kano kyemmanye baana bajja kasaliramu nnyo abazadde oba n'abantu abalina abaana I believe nawe challenge ogifunye nnyo omuzadde n'akusanga n'akugamba Mami Gloria nina omwana wange amanyi okuyimba Mami Gloria nina omwana wange amanyi okuyimba n'osanga omulala Mami Gloria nina omwana wange amanyi n'osanga taata Mami Gloria nina omwana wange amanyi okuyimba oyimbisizza omwana okuva nga ku myaka emeka 3 2 kuva nga wa myaka 2 paakati nga wa myaka 26 awezezza 24 awezza 24 buzibu ki obusinga okuba n'abazadde oba omuzadde alabanga omanyi abazadde babirabanga ebyangu okuyimbisa omwana omuto n'otuuka n'essaawa zino ng'oba oli awo akyagala ebyokuyimba oba waliwo nze yali yambuuza nga Gloria nga takyafulumya nnyo naye nange ne mulizoningamu out nemugamba nti otuuka ekiseera kati ng'oyo omwana ayimbye kubanga wa myaka 2 kati mugeraganye ku muntu omukulu gwoza atuuka ekiseera n'awulira nga bintu ebyo tabikooyeemukko tabikooye kati Gloria yabadde asoma jjukira nti bakamutikira obadde okumutikira mikolo kati mu kusoma ng'alina companies z'alina okukolera ebintu yafulumyangayo ennyimba naye nga singawo eri speed gye yaliko okitegeera kati ajja kuddamu ayimbe because like mwami we muyimbi akuba gita akuba ennanga akola ebivuga eby'enjawulo bajja kuddamu bayimba ababiri okiraba kati nange mbadde ne kafanku n'ali mungi nnyo nga saakwata videos jjukira nti videos zino oziraba ziri very expensive naye oluziteeka ku YouTube abantu nga bagigabana well, you're not going to get anything but you've put in a lot okitegeera naye kakati you know like mpulira neetaaga nze sindikeyo oba nfunye oba sifunye n'enjiri erina okusigala nga etambula because owulira testimonies abantu kabagamba nali ndi mu mbeera bwe nti nempulira oluyimba lwo lwanunula emmeme yange nali nina we ntambulira oluyimba lwo lwe lwansumulula nze nalokoka kuwulira luyimba lwo nogaa kati ndekeyo nina osigala nga nkyakikola kati abazadde like osanga era nga bw'ogambye abazadde akugamba anange omwana wange ayimba osobola omunnyambirako bannange sisobola nange nina ebyange bingi olwa ne Gloria yali project nga nnene gyendi kati ate nina project eyange and I have to think about byabbeeyi kola video ya bukadde 6 kola video ya bukadde 5 ku mwana omuto kati I have to think about me I have a ministry enyimba ezange tezina video ekisa nti kale gwe nno maama we yayinako waali nga bagamba nti muwala wa Betty ajja ayimbe si byangu bimenya okuza omwana nga muyimbi bimenya you have to put in a lot n'ebigambo bibakwogerako abantu banjogerangako amwonoonye era nze abantu bali bagamba bannange omukazi ng'azinye nnyo omukazi nga yeyagadde nnyo okufumbiza omwana nga teyeeyonoonye nga badde mu limelight okiyita kyangu kakati munnange nali ndaba nga ntuusizza ekintu kyange gye kirina okutuuka kati bakyongereyo okitegeera kati naye nno bambi nkuwa credit olwanye n'amawulire bannange gakubye ensi negankuba bannange guula atuuse kugenda kufumbirwa negansabula olweggulo negansabula ekawungeezi naye neebaza Mukama nti awo nawo mpiseewo waliwo nali ku rediyo emu ddako ne kale nze wali mukwano gwange kati waliwo rediyo
ne bagamba nti oba yali presenter ne bagamba nti oba Gulu yaggyemu olubuto oba yakoze atya nakusaasira we nali abantu bayogeranga ate nga talina any crew nga tewali like nga ajja buzina akubawo erigamba bbu kubanga tafunangako ku lubuto kasookedde ng'abaawo tajjangamu ku lubuto kasookedde ng'abaawo naye nali yamututte mu Amerika n'azaala weebale nnyo bannange boogera nakusaasira mami naye nze kyova olaba social media sikyagitwala serious ndaba ndabe nzija nenkolerako ebyange nenziruka emisinde nenangako bye nanze nenjogerako n'abantu nenziruka emisinde abaana bakuli balalu ab'oku TikTok eyo balalu bakukolamu ka sound wakalaba nze basiiba bankolamu era gye mbeera neegendereza byenjogera kubanga bamanyi bagenda bisalamu bagende babikolemu ebyabwe bambi waliwo season watambuliza ku TikTok mami nayo kama migogo naye no munange ng'ekikutambuza kwagala mwanawo TikTok oyo nzibu nnyo kati jo luli nakola TikTok yaye nga nange olimba lwa Christmas bambi omwana n'ayita emabega nga alina byateekayo mu kabada ne batandika mbusima oyo Kadaama nga yeetala nnyo n'ogaba bannaye Kadaama mwana wa sisita wange gwe bayita Kadaama anyway bakadaama bantu baana b'abantu nange bukya ku makyango wange Kadaama Samoya nange nali mbaddeko Kadaama nze nali Kadaama we nabeera ne maama naliko Kadaama nga nze nkola mirimu mu nju z'abantu. But when they talk about Kadaamas, I feel bad. Ate era obeera oyogera ku nze nali Kadaama. So kale nga tumaliriza share yaffe eno olunaku olwaleero kiki oyinza okwebaza Mukama Katonda buli lwotulaano mu lujja lwo n'otulako wano nga wetuddeko wano ku ntebe n'otunulira ennyumba yo n'otunulira wali olusuku lwo n'otunulira akagadeni nga kano wetutudde kiki ekikujjira mu bwongo? Nze buli lunaku simanyiiranga Katonda byakoze buli lunaku mugamba ng'oli mwesigwa ng'oli mulungi ffe 2020 baatubba ne tudda ku zero eyo sitole nayo mpanvu nze kankubuulira ne mwana gwe ndeka babayingira kiro waliwo yatubba essente empitirivu ne tudda ku zero naye oli yababba bubbira kufera yatufera natuwa checks ne zibouncing nga sente nyingi kakati bwe ntunulanga right now mami oli mugumu mukuvamu eyo embeera kale okimanyi ffe ne mawulire tetwakiwulirako nti abamawulire bandi bubi bankubiranga amasimu baseeguya ne banga tukulaba wano ku kooti ne mwami wo mwabaki batugamba bababba sente nyingi ne tubagamba ffe tebatubbangako ngeyababba w'amaanyi bigendagenda mawulire obere ku front page Katonda afuniramu wa waliwo ajja okuwulira agambe baalyose okitegeera namugamba tebatubbangako naye nga tusula mu maziga kati bwe ntunulira nti Katonda n'omuntu abba beti bannange aba talina bubeezi kisa beti ng'alwanye n'ensi nga ntobye n'ensi yes olinatwala akasenteko naye munnange Katonda talya nguzi Mukama atukoze bulungi Mukama atusasudde Mukama atuwummuza Mukama atukoledde ebyekisa Mukama atutambuza amawanga kwegamba buli wootunula you see the glory of God olaba ekitiibwa kya Katonda n'ogamba munnange Mukama osaanidde singa tewali taata wange n'otunulira abaana bo success gye batuuseeko mu nsi eno ensi yandimmize naye olw'okuba nti waliwo ekisa kya Katonda mpangudde bulina kumwebaza no otunulira Katonda ng'aswaziza abaagaaso nga Gulu bamututte si yeyekka kumutwala Katonda atukoledde ebyekisa bingi twandibadde twafa mu mbeera y'okutubba twayita mu mbeera ey'okufa twayita emagombe ne tuyitako ennyimba nyinyo ze twayiiya era okwe tukwenava emmambi esaze obwange bukedde obubadde buzibye Mukama bukeseza naye tojja n'otubuulirako eno mu mawulire nti bannange eno nga kitokota lwaki ofiira mukole ki mutandika okugamba yalyose gwe tulaba abantu abajjako ne bakaaba ennaku yaabwe ne bagamba yalyose ati atukaabirira tukole ki okitegeera
okabirira mukama yanyumirwa amaziga g'abalina ennaku. Nange we nagamba omuntu omu ne mugamba naye nze sikabira ku internet. Nze sikabira ku internet. Badde okwo ne bakuduulira nze nkabira mukama yamanye ekiwundu n'anyiga emmeme n'asangula amaziga. So kakati mukama mwenyumirizaamu nnyo nga tumaliriza. God is good. I call him my father. I call him my healer. I call him my provider. I call him muzeeyi, taata, musawo, muwonya, mugabirizi, mulwanyi wa ntalo. Kwegamba byonna abiri gye tuli eri obulamu bwaffe. Tuyina essanyu n'emirembe because of him. So ng'oggyeko byonna atukoze bulungi Alan. Mami nga tetunnava wano just nze ng'omuntu nakula nnyo nga mpuliriza nnyo akayimba kati mama wange musiraamu naye akaagala nnyo. Kayimba ki? Akagwe luyimba lwange. Simanyi munnange mama wange Hajati naye akaagala nnyo akayimba ako. Ate akanjagala nkwagale wali okawulidde? Akanjagala basimanyi taito. Akala njagala nkwagale nze okusinga ebirala byonna kuba nze sirinayo mulala ayinza okunjagala nga ggwe. Kali ngenda kasitamu nkaye mama wange mugambe mama. Kali mukama goluyimba lwange. Wange bwantuusizzeeyo n'ensanga Betty n'akuyimbiramu. Luyimba lwange? Ako. Mukama eri gye katandikira mami. Alani ndeka. Sigenda ako sijja yimbayo. Alani sijja yimbayo ojja kamukubira. Lama ngenda yimbi mami ngenda kuyimbiramu. Mukama wange gwe luyimba lwange mu nsi eno embi ejjudde ebibi yansanga mu nnaku n'andeeta nga bwe nalinze n'andeeta muyimbire mwabalonde be muddemu amaanyi buli bwe muyita oluyimba lwange ebirungi nga mpa. Kayimba kaali kalungi nnyo mami. Webale nnyo webayire ddala. Amiina. You are a legend mu gospel industry. Ekitiibwa kya Mukama. Era saagala olekeraawo. Sigenda. Njagala Serena. 12 mulinde ennyimba 12 eza video. Mugende on that channel. Onaye omwana omuyimbi. Jole ayimbira ddala nno bulungi. Naye Jole ayagala yimba Sachula. Ayagala nnyo. Ewana ewange ng'oyimbirawo Sachula. Ng'otegedde Yesu ne byatukoledde. Ne bwatuyambye ng'oyimba ani? Kabina lubuto? Love tuyimba ya Yesu. Eyembaga erina okubeera nga ntereeze bulungi nnyo. Wano mu nnyumba Kabeggulo nga yavuddewo tayimbirawo nnyimba za gundi. Yamanyi nze namuwa omusingi ogwange. Bw'akola amanyanga gakola nga ensi mulamule ku lulwe kati. Yes. Naye gwe bwe yali mu ngalo zo ebyange byaterera bulungi. Kati balina okuzimba omusingi ogwabwe. Omusingi ogwabwe. Yes. Wamma weewo. Kyekyo. Kale mami tweyanziza tweyanzenge. Tweyanzege. Temulimu nge. Mulimu ki? Otaddemu eninge. Tweyanzege. Tweyanzege. Yes. Bwe kirina okubeera. Anayi mama wange. Kale Mukama akumpeera omukisa. Amina. Webaye nnyo okumpaayo kadde nenzija ne tunyumyamukko. Amina. Akaseera kabadde kalungi nnyo. Amina. Naye era ompitanga. Nenzija ne tunyumyamu. Kati tetunyumiza na bulungi. I know. Bibadde bya papa nti obudde bugenda bukwata. Kati obadde olina okuŋŋamba. Kati bwe tuvaawo ne Daddy Gogo. Esigenda mu honeymoon. Gendera muri Alani olina olugambo. Next time amanja banyumiza. Next time. Kale wiiki ejja tujja banyumiza ate ya ne munu bwe kyagenda. Musibe bulungi mweraba.